tekintuukangako. Mbadde mu press conference z'abantu bingi, mbadde mu bivulu by'abantu bangi, naye essaawa nze yesitulidde omufu oba awunya oba tawunya wange. So first of all, kasooke neebaze Mukama, kubanga singa siye tetwalibadde wano. Tusibattuse obubenje bungi okutuuka ku lunaku luno, era tukyamwebaza nti ne ku lunaku olwa Friday era agenda kusibattuse obubenje bungi n'abantu ababi bangi. Amiina. Ekyokubiri kanneebaze nnyo ba media houses bonna abali wano. Sagala kumenya omukuumu kuba ti wennaatandika buli omu nja okumumenya at personal level. So okugyawo ekyo kambeebaze mwenna era nsaba Mukama abanjagalire, agaziye ensalo zammwe, agaziye n'emirimu gyammwe. Abamu kale mwenna muveeko wano nga mukwata international. Njagalayo omu nga ajja kuwa obujulizi nti ali omu ku media oba ku one of the media houses nga bwe bakwata ba Chris Brown. So nkisaba nnyo. Nze nkyali wano. Ekikuba akubira wano. Nebaza nnyo ba sponsors bange bannange. Njogera ani ndikaani ansokere ddala ku boss wange ate nga wafumeti wange CEO Crown Japan Katwe. Omwami oyo yakyasibye mu Kampala, nze nalibadde nadda dde Rwanda manya e Masaka, naye akyasibye ku Kampala kuno. Thank you so much my boss, era nkusuubiza nti ndi wakola naawe paka nga sitaani tayagadde. Yes. Omukulu ono Heve owankolera kumpi nnyo ne wansula, era nze sisobola kusula njala. Njoya kuyoya ne ŋŋamba CEO kati ekyenda kiyoya ku pizza asindika 3 kyokka ndyako slice emu. So kati etafaayo bannyo noonye oba nkoze ntya. Thank you so much my boss. Ate nga bakimanyi nti gwe asinga okukola pizza ewoma mu Uganda, abalala batrayinga. Mugezaako by the way. Yeah, so if not heavy chicken and coffee, then who next? Nobody say. Omukulu Nsambya Furniture Workshop oyankolera ekitanda era kyokuvamula nti olumu wenzuukuka kaleeti mba nkyebase ekitanda n'omupaliso nga bigonda nga nze. Thank you so much Nsambya Furniture Workshop. Mirembe beddings nampaduve n'amasuuka ate kati ebyo birina osanga buli lunaku linnya ennyonyi. Omwana oyo yanjagala nnyo nga sinamumanya namumanya. So thank you so much Mirembe beddings. Bonna basangibwa Nsambya ku kyaki. Omukulu Chusi bannange munsonyiwe era bahaji bangi, naye omukulu oyo naye wakabi nnyo awo Nasana bannange awo neerabidde ali Nasana awo ne basiposa bala bangi musigina kubamalayo abasinga tebasobodde kubaano naye nga mbeebaza nnyo bo bali kunyumirizaawo. Yes! Kansokenne oba nfukamire mukulu CEO nfukamire Chachi. mbuulira nayanjula wakabaaba. Nebaza nnyo CEO Nsoro Comedy House. CEO Nsoro Comedy House oyo ye kati ate ye alina bingi nnyo ng'ogyemu okuba nti CEO oba manager oba ki, alina ebirala ebifaasino gyendi. Ate nagigambyani. So omukulu oyo nze nsaba kimu Mukama akupangaalize tewali atuwangaaze ebisigadde byonna tujja biraba. So thank you so much. Don't mention. Yeah, let me not mention. My uncle, how are you? Kinyikize mu Luganda. Luzungu kiruwewula. Kale, kojja. Wanje. Wano kojjange tuvudde wala ate nga
ow'ekikago nasigaza mama ali walako nejjajja kati ono yandi okumpi yandi ku kigo wakuba essimu nti anko gundi akoze bwati amagye ne gayingirawo Osegadde. So thank you so much my uncle. Kanchogeremu ne mulizungu aliwo abalakitegeera. Yes, thank you so much my uncle. Okay. Yes, thank you so much members. House members. House members, thank you so much n'abataliiwo abatasobodde nga bajja. My best friend yes, okay. Boy, best friend. I think Obi. Obi. Alumni. Twasoma. Okay. Alumni member. So, yanja ulibaida mubigati. Banani, sababu kwebaza mwina wageni kujja to support me. Mwebale ddala. Nsaba buli anajja Mukama akutambuza bulungi okuva gy'ova paka wano. Era nsabira ddala Mukama abaaguza emmeeza. Buli mwaka tugenda batukikola, buli agula emmeeza nga buli wejjukira Vanessa gye yakola olwokutaano ogulirawo emmeeza. So, nsaba Mukama abatambuza bulungi. Sagala kwogera nnyo kuba katikira nga njagala kaba akumaawo. Lunaku lwakutaano, leero lwakubiri, but olwokutaano, which is Friday. It is lunaku lwe tuli wano, era tugenda okuŋŋaanira wano, Daily Vanessa. Lwaki nagituma Daily Vanessa? Abasinga bamanyi nti Daily kuba kulya. Nedda bannange, okuba Daily kubeera wamu. Kale tetugalina ebyokulya bibaawo ewamu, naye okubeera wamu ne tusanyukira wamu. Waliwo abatagenda kulya n'ate nga bagenda kusanyuka. Abagenda kusanyusa amatu basanyuse amaaso. Kati so I called it Daily Vanessa nti tugenda beera wamu ate nga mutusonda akasente okutukiriza ebimu ku birooto byange n'okumpagira n'okunjagala. So Daily Vanessa tuli wano n'oku Friday oba olwokutaano olw'olwebiri ku Club Obligato. Abasinga tebamanyi Club Obligato bw'eri. Club Obligato eri mabega wa Bantu Valley Theatre oba Bantu Valley Primary School oba opposite Novic Hospital ku Bombo Road kitegeera. So wano wenyini wetugenda obeera nje tutuseewo. Abamu batandika dda okukutamamu Obligato naye mbadde nsaba kituukirire baganda bange. Mbadde nsaba kituukirire mujje tugenda kunyumirwa. Ebigenda okukolebwa wano bingi nnyo owe natandika okubimenya tugenda va wano okusaawa emu. Naye musajja olw'okufuna lw'obudde ebiri wano bingi nnyo. Okuyingira tugenda yingira emitwalo 2 ordinary. Aba VIP bagenda beera emitwalo 5. Then abatebo as usual ziba emitwalo 5. Era nga tebo nsigaddewo ntono nnyo so oba okyayagala tebo kyamu mu kabokisi kange oba akantolo oba akasale okukinga tebo yo. Ekyo kivuddewo. How old are you? Nga mukaaga omwezi guno nayongeraku kuliko gye nnina. So kati oba oyagala okumanya gye naweza olwo lwennyini. Ekyo nakyo kivuddewo. Tuzze tukulaba ng'okola ne batikitoka bangi. This time round tetulabye batikitoka olina obuzibu nabo. Bazinga be balina obuzibu nange. First of all, we talk about promotions. It's not all about TikTok. Nga bwe nagambye nti ffe twazimbibwa theatre, amaanyi gaffe gaali mu theatre, olwedde twali tumanyikiddwa, just twali tuze kwongera ku publicity, social media. Era bw'otutunuulira ennyo ffenna abali wano, bwe tutuuka mu theatre, tetugambwako. So TikTok mwenna tubaagala, yande naffe tuli ba TikTok bannammwe, naye mwebale okutuma ku ntulaze omulungi, mupushinze show. Tubaagala nnyo. Vanessa, omuntu wali eyo atamanyi Vanessa Kati. He's a film star, he's a model, he's a CEO, an actress, influencer, ambassador. Andole ekiwagaati. Okwepika kiki? Ogamba mbu oyagala ofuke mama w'omwana. Crushing is not loving. Crushing is not loving. So you're crushing.
But you can make the crush to come to love. Is your crush your wife? She's clever. Okwego masiku ekwagala. Omanya omuntu oyo yekaziza mu kamera. Gwe wagomba gwe wawasa. Ayombera ki ng'amanya amazima? Oba mutoro naye yali amanyi alina ekifo. Mazima ki? Era alina ekifo naye ate ayomba nnyo. Ekifo ekyaki? Ekifo ekyaki? Ewa. Complicated. Bali mayobe masaka twali tumulabyeyo. Tweyanzisa. Tusaba Mukama okola olunaku akakuba akakasuke wala kubanga abantu baguze tiketi waliwo n'abalinnya enkya okujja mu show bava mitala w'amayanja eyo kubanga famire yaffe teri mu Uganda. Famire yaffe fa abasigala e Kampala nze ne muwala wange era abatulabirira bava eyo mu Amerika bagenda kujja tebo zaabwe baziguze dda. So nammwe tubakoola bali mu Kampala esigira ffe baani abakuŋŋaanya ab'amawulire wano abantu mwenna netutandika okubannyonnyola ensonga zaffe tetuli bamannyo mu ggwanga wabula twagalibwa abantu abatonotono abasobola okukola ki okubanga batwagala ate nga batukkiririzaamu. Twagala okubategeeza nti ffe tuva mu theatre yatumeekinga yensonga lwaki tuli wano temutubuuza lwaki tugenze ku Bativale theatre wajja beera busy era dates twagenda olaba nga tezikwataganako okujja wano naye ne wano era esigala theatre kasaba baawo stage y'embaawo ebeera theatre. So ndowooza ngenda sookya basponsor batugambira akagambo kamu bubiri then ate omugole tujja muwa wali mu maaso CEO ate nga ye manager waffe atali serious Mutoro Comedy House Promotions nga yajja kwogera maaso awo then ndowooza tujjagera mu shota demusende mmeka batubazokka baffe naawe singa sibbo singa siki tugenda sookera eri kufulonda Amanya Dobozi Nambiri Janet, ambassador from Japan Katwe. Tuli wano club obligato programu naffe n'alomo waffe owasalomo waffe wa from Japan Katwe Vanessa Kaira ennaku z'omwezi abiri bannange abageyo mwenna tiketi twasala emitwalo ebiri VIP emitwalo 5 then table emitwalo 5 bakoowola mwenna bambi mukyekuwagire Vanessa waffe. Let's show some love to Vanessa. Atubereddewo nnyo era tumwagala nnyo. I wish all the best here. Nabo amanya Prosistela Nachienga era nga ndi one of the IT consultants from Japan country. With IT team, Vanessa, how are you here? I pray all this goes well. Tuze wano nga tushikiride from Japan country. Kama waffe tasobodde ebikutte wano ne wali naye nga ndi mukwogerezeganya naye era kyemmanyi omuzinga bwe gunaakomerawo ngenda kuba mu maaso ga wa final one. Thank you. Tweyanze nga ate akatale balamusinza nnyo basebo ne bannyawo basponsa baffe omugole waffe Vanessa ne bannamawulire bonna amanya n'eddoboozi Fred obusobola okuyita Eve okuva emakindye ku Heavy Chicken and Coffee Restaurant awo opposite Kahenda. Abasinga olubandaba balaba fensi yange bamanyirawo enkoko esinga okuwooma mu Kampala wamu ne pizza ogaseeko n'olusaniya naye olwaleero ndi wano si ku nsonga eyo olwaleero ndi wano olwa mukwano gwaffe muganda waffe Vanessa Kaira. So on 20th, that is Friday, right? Yeah. On Friday, no, fena tugenda kubeera wano wennyini we tuli ku kiraabu obligato. We are going to dine with Vanessa. Ekigambo dining tugenda kujjayo byamakulu nti buli alula table kuliko pizza. So we are alula table amanye nti kulya paka kuwulira bubi.
That is the meaning of dining with Vanessa. So ngenaku z'omwezi 25 mwenna muti wano club Obligato emitwalo 2 then table ya emitwalo 5. So on Friday be here club Obligato or Pinoya. We was wabula yatugamba nti kati osajja kudde asembuliro teka ekivulu nogamba nti ate munnaye nzaani family wali nice budget yetagisa oli wa family budget yetagisa ati abantu wanyengere fecho bati anange nalita kwenda kama muwachala notayokera tubeerede ebintu ebimu nga tubyerekereza bwe bali kulyako bandombere kabijo bayita bandombere wamanyi ogera opaniriza oyo omukulu yakyala n'atabagamba era alina omukyalo omweru yongera opaniriza bannamawulire mwenna bali wano nze ndiko mutoolo bakusta times makulachika ekirungo kyekyo wamu ne radio 4 103.3 ebyansunsuzi kakati omugaso ensonga etulese wano entuufu ya dine with Vanessa oyo gwemulabaawo kamera zimulaba bulungi oyo mukyalo oyo naye nga nsooka okwebaza abasaponsa bange abasobodde okunyambako this journey. Asooka musajja oyo eve chicken akoze bingi nekya pizza nadde natidde kyogera naye nga yakiŋŋambyeko eggulo ne kasita akyogedde kati ab'emmeeza you are sorted babita eve chicken makiryawo thank you sir. Nina abanange abansambya furnitures botwali twakafulumya posta ne bagamba yo Vanessa waffe yo Vanessa. Thank you so much nsambya lwakuba tebasobodde kubeerawo bali busy emikolo gibawe anniversaries balina anniversary oba after parties bamaze okuwasa Crown Japan ekatwe olwo nalongo Crown Japan oba tebalina nakyebaandika era tebakkirizibwa kwogera namwe tubebaza nnyo sozo properties yo yabeerawo kido. Nina saponsa wange omulala gwe bayita Chusi bamusimanyi ekiddakaawo nsegeeza nti so tesosula tulina enkoko tulina nina mirembe furniture mirembe beddings naye yataddemu esimbi bonna tubebaza basapoza bange mwena mbebaza nammwe bannamawulire mbebaza mwe bali kumushinga n'abalala bonna bagezezaako okumushinga naye omukyalo oyo nemwebaza okwekkiririzamu ti she can do it omanyi za sport talent engamba nti you can do this wendaga nti gwe tewekkiririzamu then I leave you. But when I came to her she was like yes I can do this, we can do this. Kyala mulanga waali naye yekkiririzamu so naye ngera okufugaza kati njagala kubayitamu waliwo ebintu ebimu byemutalabanga ku Vanessa naye nga asobola okubikola. Waliwo ebibuuzo ebimu byemubadde mwebuuza ku lunaku olwogera biddamu. Waliwo omusajja bwemubadde mumubuuza ate munaye nkatazze ajja kujjayo. Waliwo yalina ejje tugamba alina omugeni mu gavumenti era tulina omugenyi omukulu wano ava mu gavumenti ku lunaku olwo. Kibuuzo kyekira kyebadde bamubuuza emyaka ebyo byokale yadde agaana gyogera nenemugaa kulwange kikole kubanga abantu bano we bajja ku lunaku olwokutaano bagambe emyaka gyo nze nomuna yagenza ogiŋŋamba nga tegitiisa naye nasose kutya. So ku lwokutaano mitwalo 2, mitwalo 5, mitwalo 5 tulinawo n'emmeeza y'emitwalo 2 ejja kubeerawo naye lwakuba enzuba zaaweddewo weziri ezabiri zaaweddewo zakwawo. So kati abamitwalo 5 tukyalinawo emmeeza nga 3 accountant sente nga siziraba ziri ku sendiwe. So tubaliza olwokutaano bulijjo tulanga 20th June kati tulanga Friday, this very Friday a day after tomorrow muje tuwagire Vanessa byenyange Tuyanza tweyanzege omukulu mutoolo CEO nabano batubuuzeeko kutubuuza bwana bawerekedde ku muganda waffe
Atuli bangi lwakati balina emirimu gye bali mu kukola eyo omukulu irigani kyugamba bali mu field balina bye bakola ki shetukola ki etwakantindiggwa. Hi guys, Asembuliro erinnya lyange bagamba okola ki? Mina bagambola byose. Omwami oyo ye mukama wange. When it comes to acting, tuli mu Mutoro Comedy House. Ndi mukyala muyembe era in that house you will soon know my songs kimanye basinga tebamanyi. Ate abawerekeddeko band mulimu abayimbi bangi muyinza olowooza nti no nemugamba ate oyo oyimbi kati tukumanyi. No, faces nyingi ezigenda okujja nga muzimanyi. Abayimbi bangi ab'amaanyi abamuwerekeddeko to that. So let's come over this Friday supporting our sister Vanessa Kaira. Thank you. Satumijiji Mutoro Comedy House. Nze nno ndi muzannyi wa firimu ssaako ne comedy era nga tujja baaniriza nnyo okuba nga muzze tusapootinge omukyalo Kayiira teyanza. Kale nange ndi mu bataddeyo kwaka. Thank you once again. Yes. Proceed. Amen. Kama wange obubaka butuuse era nga emmeeza 3 bweddu zikwatiddwa aba From Japan Katwe ate kasita batugambye nti kuliko ne pizza tugenda kubeera abasanyufu nnyo akadde kamu n'ekitundu Vanessa ogenda kuba nga ojja mu office osobole okasayininga osobole okuba nga ogenda nako okatuusa ewa treasurer. N'ekirala kyenjagala okuinfominga ku bantu bonna abagenda okujja nti ebirabo okuva mu From Japan Katwe fridge, cooker, blenders, microwaves bigenda kubeerawo mugenda kwewangulira ebirabo kyowangula kyotwala mukeereeko mujje musupportinge Vanessa ku Friday, that is the 20th of June this year. Vanessa, we are so happy era abantu tubakunga bajje bakusupportinge ate bagende n'ebirabo kyekisinga ekyo. Tosekangako, tosmilingangako. What is Vanessa yani? She's a well-talented lady. And then I okumala ebbanga. Sit there and know that she's a very good woman. Sigoba mutegeke. Mujje museke, mujje musmilinge, musibukubireke ku gate. Tuli mu club obligato ku Friday no. Bambi mujje tuwagire Vanessa waffe. Thank you so much. Amina.